Kadama TV gye baliko ssebo obulamu bugamba kikansubire ennyiriri bingi abalokole Yesu yeebazibwa abasiraamu salaamu aleikum. Nziramu ku kibuuzo kya muganda wange oyo agamba mugw'omunaateri flight mugw'omunoona gyeri flight gyeziri. Nze nnyina mukabulaaza wange yagenze Mande ya wiiki eno gye tulimu. Ne bweba tebagemye ogenda, ne bweba tebagemye ogenda, naye ekikulu w'oba ogenda ng'obuze ennaku 3, kirungi n'ogenda ku corona test y'akamwa. Basaba corona test nga bakebedde mu kamwa, n'ogenda n'ekipapula. Olina okugenda n'ekipapula corona test y'akamwa. Kati bw'oba obula ennaku 3 ogende, kirungi bageme ng'obula ennaku 2 ogenda. Obula ennaku 2 ogenda, kirungi bageme ng'ebula ennaku 2 ogenda. Kirungi bagende bakebere. Kirungi bagende bakebere ng'obula ennaku 2 ogenda oba lumu. Ne baba bagemye nga toyina corona test ya mukama, nga toyina lupapula lulaga nti no bakebedde toyina corona, kubanga ne gwe bagemye akwatibwa corona. Ekitegeeza ne baba tebagemye oyitawo, ne baba tebagemye ogenda, naye ne baba tebagemye ogenda. Bw'baba bagemye nga toyina corona test ya mukamwa togende, era tiketi yo bagenda gisazaamu oddeyo otuule. Okiwulira mukwano? Era bagema akayiso kamu akalala tebannakawa bbanga lyalyo, bagema akayiso kamu. Naye ekikulu oyina okukola test ya corona ey'omukamwa. Kisaawe gye basaba kiki Saudi Arabia, era woba togiyina tojja kugenda Uganda. Era w'otuuka e Uganda obalaga corona test eyo gye bakoze. Naye bwe bagamba nti no bawa $25 ne bagenda kutuula kukola test, teriiyo. Nze mukabulaaza wange yagenze Mande ya wiiki eno gye tulimu. Ate na buno obuyiso bwe batugema tetuganye, kirungi balina otugema, naye batwekwasizaako. Kasita ogamba sijja kungema nga bagamba tojja kuyita ku kisaawe nga tebagemye. Naye kirungi bageme nga bamaze okukebera corona test tino toyina corona, kirungi bageme. Oba okitegeera? Ate bwe bagema ng'oyina corona oyina engeri gy'ofunamu oyisibwa bubi. Ate nze nakizudde bwe bagema ng'oyinamu obulwadde obulala, oyina obulwadde obukuluma mu mubiri obulala bwe bagema akayisaako, era oyisibwa bubi. Obuliro obulumi nga bw'amaanyi, oyisibwa bubi. Oyina gundi gy'ofuna mu mubiri gwo kasita obeeramu n'ekirwadde ekirala. Naye bano be mulaba tayinza kugamba nti nno tayinza kwefiiriza $25 oba corona test ya 25 eno. Tayinza kwefiiriza $25 nti nno 25 kanjiwe bamale omutesitinga corona test oba ayina oba talina basooke bamugeme. Tekisoboka. Bano abantu banne baagala ssente. Tekisoboka. Oba onfuna? Tekisoboka. Era beerawo ng'otegeseewo ssente zo gwe bagambe nze bajja kugamba nedda twagemye genda. Tebabisaba gwe beerawo kati ng'otegeseewo $25 bapeeke bakutwale ku corona test oba ogenda kudda Uganda. Kubanga era ne wonoogenda ku kisaawe bagenda kugamba ddayo okole corona test eyo gundi bagisazeemu, flight bagisazeemu nga tokyagenze. Ate abo bagenda kugamba ddamu weesasulire bupya, weesasulire flight endala okole corona test, byonna kiremya. Naye ng'ekisooka ekikulu corona test aba bakukkiriza okugenda. Gwe ne bwe bakubuzaabuza nti no nedda tebagikola era ogenda kasita obeera mugeme, bagambe nedda olina okukwata omuzizo. Ebyange